however, tell you that in Uganda, I can assure you, gentlemen and ladies, and all, that in the case of Uganda, we shall have free elections, fair elections. I may invite the observers just because I know outsiders are now used to observers, because they don't trust that Africans can do anything by themselves. The Africans have earned that credit, that they are incapable, they cannot do anything by themselves unless they are being observed. Now, because of that, I will invite the observers, but they will have nothing to observe. They will just stay here, because there will be no cheating, there will be no twisting of constituencies, there will be no change of papers, there will be no violence. Yes, all right. Kati nno byebyo ebigambo Yoweri Kaguta Museveni bye yakozesa, bwe bulimba bwe yakozesa nga yakawamba obuyinza, bwe yaspreadinga mu bannayuganda okwongera okubanyikiza, okubakakasa nti nno obuyinza abweddiza era tawawaabirwa, wabula n'abateerawo essuubi bannayuganda ewataali ssuubi. Bajjajjaffe yabateerawo essuubi naye nga amazima matuufu essuubi teryaliwo. Ebyo byonna byonna by'olabye by'owulidde byali kubasiba katambaala mu maaso kubayisa kuli talaba. Oli ku Yugi Update TV sinzidde obba ng'otuwuliriza. Gw'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Nja kusaba naawe gwe kikwatako nkusaba osharinga eno video etambule etuuke ku muntu asembayo. Kati wano tuba tusimbudde akatambi ako ke nkuteereddeko. Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga yakawamba obuyinza gwali mwaka gwa 1986 we yawambira obuyinza, nga omwezi ogwa Desemba omwaka 1992 mu Desemba, Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakozesa eddoboozi lye okusobola okunoonya simpase mu bannayuganda n'okwongera okubawuddiisa mu bigambo bye n'okubakonvinsinga, ng'abateerawo ekifaananyi, nga basigira ekifaananyi ekibaddewo nga tannajja mu buyinza nti gavumenti ebadde mbi nnyo, era ye kazze agenda beerabiza buli kimu, era agenda bakaza amaziga agabadde gabatulukuka mu maaso entakera. Mu speech gye yawa ku bigambo bye yasuubiza bannayuganda kye bataamanya nti we yali entandikwa y'obulimba bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye. Bako byonna bye yayogera tewali kyatuukirira, ate bye yalaga bannayuganda nti nno byazze okuggyawo okukaza byemu bye bigenda mu maaso kati. Bino ebigambo sikiwa nti oba asobola okuba ng'abijjukira oba asobola okuddako awo n'awulirizaako ku butambi bwe yayogera mu myaka gya 1990 eyo 90 giigyo, enjiri gye yabuulira bannayuganda bye yasuubizanga, byonna byonna byali byakubasiba katambaala mu maaso. Kati mu speech gye yawa mu Desemba wa 1992 Mwami Yoweri Kaguta Museveni yayimirira ku kituuti nga w'omulabye n'asuubiza bannayuganda ensi n'eggulu, nga waawa ebigambo ebibalaga nti abajje mu nnaku, era ye ke bamulabye buli kimu kati kiteredde, buli kintu kiri malidaadi saana, nga biri taratibu ng'oluwombo lw'amagi. Yabasuubiza nti nno kazze mu buyinza, ebyo byonna byonna ebibaddewo kutta temugaba kuddamu kubirabako. Okuva na leero Uganda egenda tandika okubeera ne free elections.
akalulu nga kakubwa buli omu nga keetabwamu buli omu. Uganda egenda kubeera ne fair elections. Akalulu k'obwenkanya kazze mu buyinza. Ebigambo si bya mukutu guno mu byewuliriddeko. Eyo vidiyo yali ya 1992 mu mwezi ogwa Desemba nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni kajje awamba obuyinza ng'era ng'agenda mu maaso n'okumatiza ensi nga waleese eggulu ku nsi. Era yabasuubiza mu bigambo bye nti sijja kuba mulyazaamaanya na bakyeruppe abo abazungu mu bamaanyi balingiriza nnyo era baagala okumanya k'empambi obuyinza kikyenzizaako mu nsi eno nga Uganda. Jjukira Uganda teyagisanga nti nno ebiseera yali efuga Buganda. Buganda yali egikutteko nnyo ng'era egifudde ensi ey'amaanyi era ng'erikogonayizingibwa nnyo amawanga agatwalibwa obwakabaka mu Bulaaya. Buganda ng'eri united nnyo era ng'eggwanga Uganda lyeyagaza ku lw'Abaganda. Ekyo sijja kimenyawo. Era yagamba saagala kubalyazaamaanya. Omanye abazungu abo baagala nnyo okulingiriza. Kale kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kwaniriza abazungu abo bye twandiyise ba observer bakalabaalaba. Agamba kubanga nkimanyi eyo e Bulaaya bali used nnyo okubanga balabiriza buli ekigenda mu maaso mu Afirika. Kubanga omanyi lwaki? Tebasobola kwesiga muddugavu, tebasobola kwesiga Mufirika nti basobola okweronda bokka na bokka mu ngeri eri fair, mu ngeri eri free. Ekyo tebakikkiriza. Naye nze njagala nkibalage. Ebyo byali ebigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ku ebyo ebigambo n'ayongerezaako ng'agamba omanyi Afirika batwala credit nti tebasobola kutwala buvumu kweronda bokka na bokka okuggyako nga baliko bakalabaalaba, nga baliko abalabiriza, nga baliko ba observers. Ba observers bayise abazungu ndowooza bye yali ategeeza bakyeruppe nga ba observers okujja okumonitalinga kiki ekigenda mu maaso mu Uganda. Akalulu kabadde free, kabadde fair. Alabika okuba yakirabako mu mawanga amalala ng'abasajja abo bateekinga nnyo oku interveninga mu elections mu Africa okulaba oba akalulu katambula free and fair, engeri gye baagala nnyo okukuliriza demokrasiya. Ekyo yakyogera era n'abawa essuubi. N'agamba ngenda kuba invitinga, ngenda kubaaniriza babeerewo nga ba observers ku bigambo bino bye njogedde nti bagenda kubeerawo free elections ne fair elections mu ggwanga Uganda. Nzike nkutte mu buyinza, buli kimu ekibadde kibatawaanya mu kifuwe mu ŋŋombe. Kaakati n'abagamba nti naye we n'abayita wano baaniriza bakalabalaba abo ba observers, ekyewuunyisa tewajja kubeerawo kintu na kimu kya kuobservinga, kubanga wano tewajja kubeerawo kukiitinga mu kalulu, tewajja kubeerawo kubba, tewajja kubeerawo kubba bululu mu constituency, mu masaza. Mo bonna ba MPs ababaka banaabeesimbyewo mu masaza, tewajja kubeerawo kubba, tewajja kubeerawo kubbira, tewajja kubeerawo kukyusa mpapula, kitwandiyise electoral reforms. Kino kye yali ategeeza no cheating papers. Tebijja kubeerawo. Ebyo n'ebigambo byewuliriddeko. N'abagamba tewajja kubeerawo violence. Obuvuyo temubusuubira. Akalulu kajja kubeera free and fair nga keeyagaza n'omuntu ali outside Uganda
okwegomba okujja okubeera munnansi wa Uganda okusobola okwerolera kalulu akanaabeera free and fair n'ensi enaabekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Ebyo byonna byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Baabuwe kye bataamanya nti kwali kubasiba katambaala ku maaso, kwali kubaggyako kitiiyo, kubawa kijiiko, kugenda kutikka loole ya mukyanga. Kaakati ebigambo bye yayogera mu 1992 bikomyewo mu myaka gino okuva mu 2021 paka mu 2026 bye tujja tulaba alinga bye yali yalayirira okukomawo. Ebigambo bye yayogera byennyini bye biri mu kwakitingibwa essaawa zino mu ggwanga lyattu Uganda. Twebuuza, ani yayogera ebigambo bino? Akyabijjukira? Asobola okuddamu awo ne yeekuba mu mutima n'agamba naye nasuubiza bannayuganda kino ne kati waaki bibaawo? Ebiseera biri bye byamulwanya ebyamukwasa emmundu nga bannayuganda bajeezebwa, bakwatibwa, babuzibwawo. Waaliwo abductions, waaliwo okusiba abaana bye bigenda mu maaso okubuzaawo abantu. Byemu ku bye basuubiza bibagenda okubeera nga bafuma bifume, tebagala kuddamu birabako. Ne kaakati ekitumala enviiri ku mutwe nga bye bimu ku bintu ku bikolwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni byasoosowaza. Yagamba walibeerawo free elections, fair, naye tetukyazirabawo. Yagamba teriba kubba, teriba kukiitinga, kukyusakyusa mpapula, byonna bijja kubeera mu bwenkanya. Era ne ba observers nja bayinvitinga babeerewo, naye ekyewuunyisa bajja kuba amafuta gaabwe n'olugendo lwabwe lubamenyedde bwereere, kubanga abantu bajja kubeerawo kye bajja ku observinga nga kubba bululu, kuteekawo violence, nga olaba violence yali wano mu Kawempe North, gye muvuyo gy'ayogerako, okuba abantu, kubatta, kuyiwa amagye ne geenyigira mu byokulonda, zi violence ezimu ku ze yali yayogerako. Amagye takinga control eri Electoral Commission's activity ne gatandika okwe-exercisinga activity eyandibadde exercisingibwa ekitongole ekya Electoral Commission ekya Simon Bayabakama. Kitegeeza ki? Minisitri zonna kati yaziwamba. Teri minisitri eri independent ku byonna byonna ebigenda mu maaso. Kati ebigambo ebyo bwe tuba tubigeraageranya n'embeera eriwo ssaawa zino, tulabira ddala ng'obulimba bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwatandika mu 1992 ng'asibye bannayuganda akatambaala mu maaso nga wabaleetedde eddembe, wabaleetedde free and fair elections. Era mu bingi bye yasuubiza nkuyanja, era ne bagenda mu parliament ne babegana ssemateeka. Ssemateeka oyo ng'akugira omukulembeze okumalako ebisanja 200 ssaako n'ekkomo ku myaka ne babiteekawo. Naye waagenza akulira entebe n'emuwoomera era gonna amateeka afujjiridde ssente mu parliament ne gasobola okubeera nga gaggyibwawo. Ekkomo ku bisanja lye lyasooka, kati ne kuddako okukwata ku myaka. Ye naakunyumiza ki? Buli kimu obadde ogenda okiraba. Kakati twebuuza, bino ebigenda mu maaso oba otunuulidde akatambi ako, abaana abawambibwa, ababuzibwawo, ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakirimu emabega, yakirinamu omukono oba? Omanyi ssaawa zino mu Uganda nga tugenda mu transformation, obuyinza nga bukyusibwa, wabeerawo vaawo mpitewo, wabeerawo okusikangana omuguwa eri mu bakulu ab'ekibiina ate era ekitwala eggwanga mu maaso, kubanga buli muntu aba ayagala akikwatemu alage nti asobola. Kati mweyo embeera weekanga nga bantu bangi abafiiridde mu buvuyo buno, omuli abantu ab'omugaso mu ggwanga nga ba generals abagenda mu maaso n'okufa. Naye ng'ekibatta ki? Kuprotectinga muntu omu yaba atula mu ntebe y'obukulembeze. Golooza kino kiri free and fair? Bye bino emivuyo
Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yali ayogerako nti tegiribaawo, kati waaki bigenda mu maaso n'okubaawo? Nyongera okukujjukiza oli ku UB Update Civic Sinzo Bango otuwuliriza. Nagambye gwagala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo. Mukola ddala ky'amaanyi nnyo okubeera ku mutimbagano guno. Abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA mbatumiddeko nnyo, China, Asia, abali mu South Africa nammwe abali ku muliraano e Kenya. Nkiwa buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mukirondoola. Era nebaza basharinga video ne zitambula. Buli muntu n'asobola okubeera illiterate ku information egenda mu maaso mu ggwanga lye, notabeera selfish. Mbeebaza nnyo ak'ensusso. Kakati nno oluvannyuma lwa bino byonna njagala nkuwa ensonga waaki biriwo ebiti. Ebikolwa ebibaddewo okuva mu mwaka gwa 2021 paka 2026 tebyalabikibwako mu opposition w'emyaka giri egyayita. Naye lwaki looza biba bikomawo kati? Gavumenti bw'ebeera mu kutya etandika okusikayo brutal tactics ng'erowooza nti ekinayambako okukakanya bannansi nti oba banaatiisatiisa bannansi ne bapondooka ekintu ky'okukyusa obuyinza. Teri ggwanga lyali lifugiddwako omukulembeze kumala myaka 4 ng'abantu abo bafugira mu mirembe baba beekyawakyawa dda. Baba beekyawakyawa dda. Bayinza okuba tebagenze ku nguudo kwekalakaasa, naye ng'ebigambo bye bawandako obuwanzi bwokka. Jjukira omukulembeze tosobola kufuga ggwanga ng'olinako only 2% ez'abantu abakwagala, only 20% out of 100. Ekyo ekintu kiba kikyamu nnyo era kiba kikuminsiriidinga, kiba kikema. Buli gwolaba oba olabanga mulabewo, buli gwolaba olabanga ali mu kuyeekera. Kati ate nga ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yawamba obuyinza buno mu ngeri y'obuyeekera, alaba buli muntu eyandize n'omuwabula oba n'amuwa ku magezi alaba nga muyeekera. Kati no kireetedde gavumenti okweyawulayawula saako ne kabinenti ye yennyini okutandika okwerumaŋŋana. Batandise opanikinga ng'ebawamba ab'opposition, bawamba ab'opposition nga basuubira nti banaabajjawo be basuubira nti banaanafuya omulanyi gw'okukyusa obuyinza mu ggwanga lyattu Uganda, ekintu ekibadde ennyo ekizibu era kyamubeeredde kizibu nnyo gwali eyampuliriza. Olw'ensonga nti kuva mu 1992 nga amaze okwogera ebigambo bino, ekyewuunyisa bannayuganda badde tebamubuukanga. Kitegeeza bintu bingi Mwami Yoweri Kaguta Museveni byazze atambuliza mu buyinza, naye nga byonna bikola lwa nsonga emu, kusobola kwesibira mu kifo ky'entebe y'obukulembeze. Wakati mu mbeera ng'olaba akadde yaweddeyo, kitwandiganye nti n'omukulembeze waffe yandibadde yeetaaga kuwummula. Wabanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina byakoledde eggwanga lino, yandibadde yawummula dda ng'atuula wali eri kutunuulira ku bibala byakoze mu ggwanga lyattu Uganda. Naye okumanya bakimanyi nti n'eggwanga lino baligyezezza nnyo, nabo kennyini kati batya, bali ku paniki, bali mu kuwamba bantu, bali mu kutta. Olw'ensonga y'entiisa gye baagala okuteeka mu bannayuganda basobole okutya, baleme kuvaayo kubanja buwanguzi bwabwe, kubanja nsi yaabwe. Ensi Uganda eri mu mikono gy'omuyeekera oba eri mu mikono gy'ow'amagye. Of which teri nsi eba ekontrolingibwa magye gye bajja kulima nti no ministries zijja kuba zeetengeredde era obuyinza bulikyuka mu mirembe nti walibeerayo free and fair elections, ekyo kakifuuwe. Era bano bye yali ayita observers, example njagikuwa kati nga olaba European Parliament we yatudde, kitegeeza observinze ku byagenze maaso mu Uganda mu kalulu ke twakavaamu ng'ennaku z'omwezi 15. US senators
saako ne balooya ab'enjawulo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Aba observers baataagalirako ddala nti bamulabisa. Tayakyogera nti n'okuba yali agenda tuukiriza bye yali yayogedde nti yeetaaga observers kuba nti bajja kubeerawo kintu kya ku observinga mu Uganda. Twajja kubeerawo kubba bululu biki nga bwe yabyogedde nedda. Kyali lwakuba nti nno baali batya akaseera nga kano ak'okuwaayo obuyinza nga balaba amawanga gonna agabawa obuyambi gabavuddemu. Kati balaba Kyagulanyi abasinza amaanyi. Tambuza video, like nga sharinga. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinzira okuba nga otuwuliriza. Mbagala nnyo, mweraba.